twebaza Mukama ebigambo tulina bingi naye tetujja bimalayo byonna. Tunaye babuulira mu kkanisa ne ku TV nga tuzzeeyo naye kakati katubabuulire essaawa eno twagala kubuulira abagole nti amaka agatandikiddwa Mukama Katonda maka ganyuma gafaananira ddala maka aga Yusufu ne Maliyamu. Yusufu yali agala kwekuba etteke nga tayagala kuwasa mukyala oyo, yali agenda okuwasa mukyala mulala, ndowooza yamulabako ekisoboti alina olubuto. Naye ekya Katonda ne bakitandika n'entandiko efaanana entya, oba kitandisira bwavu oba kitandisira ki, kyekiraba omukisa. Kubanga amaka agatandika ne Katonda gazaala Yesu. Era kwe kukkiriza kwange mutabani wange Tom ne Silivia muzaale Yesu mu maka. Yesu azaale ssente. Ssente zizaalibwa Yesu zinyuma naye zizaalibwa Sitaani okama nazo. Nolwekyo bwetandika amaka ga Yusufu ne Maliyamu nga Katonda yagatandise ne gazaala Yesu, Yesu n'azaala ssente, Yesu n'azaala abaana bazaaliddwa Yesu banyuma. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, kyangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo, tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya
Victory belongs to you.
baganda baffe ababandi twagala okubebaza olw'engeri gye mubeesaleesezaamu ekitundu ate ng'ennyimba zammwe zireetera ekitiibwa kya Katonda okulabisibwa ekitiibwa n'ettendo bidde eri Mukama. Twagala okwebaza Katonda lw'abaweereza be tulina mu nnyumba eno olw'okuba nti olunaku lw'enkya mulina okunoonya emmere ey'omwoyo, naye olubanga mututtidde ku budde buno ekitiibwa n'ettendo bidde eri Mukama. Lusozi n'alya tunaatera olukomekkereza era tugenda kutandika mu bwangu obw'ekitalo n'amogezi, naye tugenda kubeera ku nnono. Abazadde be baatuyita era kaada zaaliko abazadde, kale kyannono tiza principal nti abazadde be bajja okusooka okwogera n'oluvannyuma tugende nga twogera. Era bwe tunaaba tutuuse mu kanyomero ako, abazadde abazaala Sylvia be bajja okuggulawo n'okwogera, n'oluvannyuma abazadde abazaala Thomas nabo boogere. Ate era man is a trichotomy, man is spirit, soul and flesh. Abo weewaawo nga basumba naye ate bazadde bali biological wadde nga basumba. Ate era tujja kufunayo n'abazadde in the spiritual realm nabo boogere. Awo tuveewo tufuneyo omuyimbi omu ate tuleete babosses abakozesa abaana baffe both sides. Babosi banaaba babaze ne bawakment nabo boogere, era tuleeteyo omuyimbi omu ate tugende mu siblings. Bwekyo bwe tugenda okutambula. Naye kano ka special announcement. Essimu tosobola gisula oba ebisuluzo tosobola bisula, naye byo bisobola okwewaggula ne biggwako. Era oli bw'agamba nti nasudde ebisuluzo byange oba nasudde essimu yange, mugamba nti ate oba wagisudde kati totamwanya. Naye essimu yo bw'eba yeewaggudde n'ekuggwako, essimu yo bw'eba yeewaggudde n'ekuggwako, ojja kujja ondabe kasumbuulira ekika kya ssimu nze nga njikuwa. Kasiteba nga yeewaggudde n'ekugwako naye nga tewagisudde busuuzi. Bw'oba wagisudde kitegeeza tokyagyetaaga, oyagala esingako awo. Olw'ensonga eyo ng'abantu bakwanyako nsaba muganda waffe ali mu byuma naawe oleete obuyimba obusa ekitiibwa kya Katonda. Naawe tulage ku kyolinawo kubanga bandi etulaze ku kyerinawo. Kaakati gwe, what do you have in store to give us? What do you have? Abaka Mukama w'amaanyi. Saba tukubere Mukama eggala z'amaanyi. Ariko omutwale Bahati oyenda tugenda daga kushonga ngwino bahafi ndashaka kugusinzira. Mukama yakoze arakoze kuza umusore wacu yose abasaba barabizanye uwo umuryango w'umutware Esther turabashimira. Imana ibahomushe cyane. Amanyagange nze Rwanda utasema ngo Patrick
njagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno Mukama lwakoze, naye ng'ate era sinnabaako bigambo 2-3 byenjogera. Njagala okwebaliza ddala efamire y'omusajja wa Katonda Pastor Tom ne Mama Justin Mugenwa. Amazima olwaleero luno si lwe bagenda okuba nga basooka okuba n'omwana wange. Omwana wange bamaze naye ebbanga ddene, baleka bawezezza emyaka 10, namwe bawezezza emyaka 10. Yes. Kati embaga y'abaana ebaddewo leero, naye nga bajja ne batusaba omwana. Nga bw'obanga ekintu ekirungi si kyangu kyakwejjako, nange neteekawo kiremya mungiko, njagala mbalemese ewammwe sigaze ewaka simanyi. Ne mbasaba ente zaali twabasaba ente nyingi, situga twabasaba ente nga 20. Tomu naye neyewozaako n'agamba nyingi zikendeeze, nemugamba 16 n'azireeta. So Juma Mukulu musajja w'abaana. Kati bwe tusaba ezo ente tuba tugezaako okugezesa omukola omusajja ono anaasobola okulabirira omwana waffe. Omusajja n'azireeta ente, omusajja oyo w'amaanyi, mumukubire engalo. Nzijukira bwe nagenda okusaba kyase mambo, bansaba ente 14, 24. Ningamba baliko ekikyamu webazisaba bamumanyi. Kati naye nange bwe nadda eno ne neebeereramu nenwana engawote 14. Kakati kyobalaba azadde abaana balungi, era nja kusaba abaana banabo bayimirire wano. Abaana bonna Katonda yakola ekintu ekyenjawulo, kyasomaka Mukama yakiteekamu loopo takula, nze nkula, kineewuunyisa. Abaana mubeere kujja nze abafamire ya Tom nabadde nyingi ne bagamba abaweddeyo. Kati njagala babalabe nti mukyaliyo, tubalinze amulabe. Mukama yebazibwe. Tomungaletukama tujja kuyimbira mwakayimba kubanga tumwagala. Abaganda ngezaako okukola bino okwegumyamu ko nange, kubanga muwala waffe abadde ntabiro y'abato bonna bwe badde batunuulidde obulamu bwabwe nga bakula. Ye mukulu waabwe gy'obadde balaba nga bonna bazaala. Omulenzi omukulu ali mu Amerika eyo, yasoma busawo n'agenda. Kati ddako olisi liyingira
n'omulala yafumbiddwa January era twabaddeyo ne Tom oyo naye yabadde tanatuuka kuva mu kisenge kati bbaawe naye nga muyite naye abeere wano. Kati ono yatutte omuwala owokubiri naye kati mwana njagala mbanjuleyo mugende nsigale wano nga njogera ebigambo byange oba musigale omuntu. Simanyi ebigambo kino ngenda kwogera kubuulirira baana bano naye nze ebyange byakwebaza Musumba Tom kubanga batwanirizza mu maka gaabwe ate ebigambo byonna bye nandiyogedde bikwatagana n'obufungo yali nsinga kubanga nange obwange bugumidde ku bigambo bya Musumba Tom. Mukyala wange buli lubuto abadde agendanga ewa Tom eyo n'asaba, namugamba si musajja mulungi nnyo, ndi muganda nnyo naye nandyagadde abaana batufaanane. Era mukyala wange mujulizi buli lwafuna olubuto omuteekako emikono nensaba n'agenda wa Pastor Tom n'ayongereza. Siinaayo mwana mubi balungi. Mukama yeebazibwe kuba nekyasemanga okuzaala abaana balungi. Njagala okwebaza kyasemanga yajja talya ebyennyanja, talya nswa, talya nsenene, bali nkoko balaki buli kintu takirya waffe tetubirya, talya byenda, talya mutwe, talya bigere. Naye bagende emutunde bakugobemu omuzima ogw'obutalya. Kati benjogerera tulya byennyanja, kati ebyennyanja abirya. Era Pastor Tom nzija n'ekyennyanja ku ssaawa yonna bwenjagalidde ne bweziba munaana gwakyo n'azuukuka n'akifumba. So Sylvia Tom wajjira n'ekyennyanja fumba nga mami. Mukama yeebazibwe. So ffe tuli basanyufu Mukama akikoze. Ono mukyala wange Joy Semambo Kemirembe Muteteeri. Ono muwala wange ye Divine Tebeeri Semambo. Ono ye Community Esther Semambo. Ono naye akyasoma yatudde senior 6 eGayaza akyalindako. Ono ye Humble Joshua Semambo. Look at a very beautiful young man, not even handsome. Who is Harmony? Harmony was almost among the best in senior 4. Yakoze ezona n'azimalayo. Kaleseyo yakozeyo was a bisatu. So this guy is also very intelligent. Naye bagamba nti abaana amagezi batera nnyo okutwala taata baabo. So these children are very intelligent. Mukama yeebazibwe. Oyo mukyala wange Koye, mukyala mukulu era yazaalira Sylvia. Yali sisita wange, mutabani wange yawasizza omuwala owokubiri Gordon Bijemano. Namusaba naye ente nnyingi n'azireeta. Muwala wange Flora, muwala wange Jovia, Mai yake. Oli mutabani wange abadde asomera Kyambogo ng'akola ICT. N'afuna first class university ne wika akole masters. He was the best in the university. Josh is doing, which is also data science and what? Analysis. Yakola bulungi nga twagala asoma obusawo n'agamba ngenda kusoma ebyo. Now, this one is going to do aero engineering. Okay.
era maama bwe guba muzimu ewaffe Katonda yakukutula basoma okufa obufi. Sylvia is also a graduate in procurement from Moods. Would you love to come and stand with us? You don't. Tom Jambo oyimirire naffe wano bayagala. Tekyakuliko nnyo ali ku Pastor Tom family byayagala naye naffe tulina Jumba. Njagala okwebaza Katonda olw'abantu abo betwayaniriza ne bajja. Omulamuzi wa kkooti enkulu okuva e Kinshasa DRC, my lordship Justice Gaspar King is here from Kinshasa to please stand and look for us. Then General Rebecca Mpati from the Air Force. General Rebecca oyo mukyala yasoma bya aero engineer akanika nnyonyi ennyonyi z'amagye. Ddamu oyimirire abaana bange mwegombe. She is an aero engineer. Mukyala oyo bwemulaba namwagalako lwakuba omukyala naba nga tazivuga buvuzi yazikanika engambo oyo njagala abeere kumpi n'abaana. So General, she's a brigadier general from the Air Forces. Singabaana basayina ebidala namateri sanso okulaba era nja kusaba nja kujjogereko wano Katonda. Twagala okwebaza Katonda olwa Professor Vincent Senabulya. Professor Dr. Emilio, he has been a motivation to these children. He's my friend, very close friend of mine, the family. Then Mama Maria Priyan, Mama Maria, we bless God for your life. Mama Maria, Tom, Mama Maria, Gambia, mulonde your week, abasasulidde honeymoon. Now, Mama Maria is a great. Mama, could you come and greet us? Mama Leono, she's the director for Vision for Africa. Look how it was away. Now my Uganda is almost done. No. But I want to tell you, most likely, I am more African than you are. Because I want to get out that stupid idea that the Mizzou was brought you almost 200 years ago, that this color is better than this. This is color number 1. Hallelujah. I can prove it to you. The oldest names for Africa that they were found were Garden of Eden or Cradle of Mankind. So, where was Adam made? In Africa. He was made from the soil. What color is the soil in Africa? Black was the first color. Hallelujah. And when God had made all the find out how to subdue you, and they all came back with the same message. We found the biggest continent, the most beautiful continent, the richest continent. The only way we can suggest to subdue these people to this race was by convincing them that what this race brings is better than what this race has. And Amina, and we need to get that lie out of our heads. And I am here to kiss you into the truth
If you don't respond to my kisses, I spank you into the truth. Africa is #1 in the world. The Bible says the last shall be the first. Africa has never been the first so far. It's been the last, so we will be the first. Shooting up in the next years, you will see. God is strong in the weak. Weakness in the world is that you need something. And Africans need gold. That's the greatest maturity of this continent. Amen? Africa doesn't live here. It is here. Amen. We also want to recognize the presence of Dr. Ronald Migwa and Jonah. And, okay. Then Pastor Clifford Senyondo, His Excellency Ambassador Pastor Masembe, Pastor Isaac Chowe, Kimewes, Tuangiza. So I want to recognize the presence of Mama Margaret Mbide on behalf of the Mbide family. Thank you for being part of us. My sister Pastor Rose and husband Pastor Mesike, I recognize your presence. My daughter Lucas and the dam. Those are directors of Zoe Ministry. That lady is also doing a great work. Now, I don't want to repeat what I said in Kuninjira. We said everything we wanted to say to Pastor Tom and the family, and we want to appreciate you. We want to sing a song for Tom and Sylvia. Tom, you come and sing. Last time we were singing for Namanya, we were part of this song. You come. Where is this guy? Where is the second microphone? Come. Chichingo. Don't be worried. The doors are Saturday. Don't get up in you. I didn't know Tom can dance. When we were getting out of church, he started dancing. Then I said, now he's adopted to the family. These people dance, they sing. Okay. You and I will be as one. You and I will be as one. Oh, Tom, you and I will be as one. Oh, Sylvia, you and I will be as one. When I get to You and I will be as one. You and I will be as one. Oh, Juba, you and I will be as one. Oh, Juba, you and I will be as one.
will be as one. Tomakuganda Sylvia, you and I will be as one. Oh, Sylvia, you and I will be as one. Now, enough with what I want to do about it. To not then you must say, Gary Motu, Reaction. Vitu tako nafeti kuba mutunde n'amagesiti n'ebyenkamuseeko era njagala okwebaza Katonda olw'abasatu wezi ttiimu basabe bannange ttiimu beegayirizi mutunde muyimirire bannaye mukubire bano abantu mu ngalo nabegakaawo nakena nefuna isho mutima mukuzimba Nimbanga pressure dira mu 2018 sukari takka. The first time it happened in Kubira Mama Justin Nono. Tukozemu omulimu omulungi atugase ku kika ekigazi. Nebaza Katonda amukozeseza mutuufu alaze kibayita parental love mu family yaffe. Omukulu Dokita bw'olaze ewaffe tukyabulaba nga tujja kugenda maaso nga tugulaba. Okoze omulimu gw'amaanyi gw'omuzadde, ozanye paati yo, butuufu tekyeganika, Mukama akuwa omukisa era akuwa ky'osinga okwagala. Amannya mpitibwa Kajembe Constantine, ndi Musumba ekkanisa eri Kateebe Apostles Church. Natambudde ne famire yange bayinza okusitukako ne mubalabako. Nina mukadde wange situka bawulireko, mukyala wange, abantu ffenna betwaze nabo famire yange musituke muwulire ku bantu. Mukama yeebazibwe. Nina essanyu lingi ebigambo ebimu. N'olwekyo muwala wange jangu wano nkuwe nte abantu bonna nga balaba. Mukama yeebazibwe. Nasooka nentegekayo kale likamala okutuuka wano muwadde ente. Webale kuba mwana muwombeefu era n'amaka g'ogenzeemu nago maka malungi era webale kutuweesa omukisa okubanga naffe tuli mu famire eyo. Dokita Mukama akuwa omukisa, webale byonna byokoze kuba Sylvia mutuufu ne mukyalawo mbeebaza era Mukama abantu erina omukisa. Nkuwadde ente era olumaliriza ojja n'enkuwa ente eyo. Okulaba nti eggwanga lirina enkyukakyuka ey'amaanyi mu kusaba. Njagala nnyo okwebaza Dr. Ssemambo. Ffenna tuvudde wala na Dr. Ssemambo namulaba dda nga buli omu ayiribala enjiri, naye bino byonna bye mulaba kitiibwa kya Mukama. Sayidi zonna Pastor Tom zadde waffe, Pastor Ssemambo n'abasajja ba Katonda bonna abali wano. Katonda waffe tayiwa, Katonda waffe tayiwa. Buli lunaku atujja ku ddaala ng'atwala ku ddaala eddala. Mu kusooka okuyingira wano webadde nga ayingira obawuka oba oyingira Dubai oba oyingira Amerika, nenga Mukama laba balokole gy'otutuusizza ebintu ebifaanana bwe biti. Omanyi abantu ba Mukama tuleme okweyisaako. Katonda atujje wala awali okusaba n'okunoonya Mukama, awali okusaba amafuta ga Katonda gakutula buli kikoligo kyonna. Ebikoligo byonna bwe twalokokera bye twalina byonna byakutuka. Ndaba Dr. Ssemambo abawala benda
abakazi abalungi abayitirivu omugole alinga Bikira Maria mukulu to omusajja wa Katonda Mukama akumsa Mukama akwadde omukyalo omulungi naawe mukazi wa Katonda Mukama akwadde omusajja omulungi naye mwe musanze eno ebintu bibasanze eno embaga zammwe zikiwa nti taata bammwe ne maama bammwe baakolako ku mbaga ezifaanana bwe ziti naye olw'ekitiibwa ekizza ekibagoberera that's why mufaanana bwe muti olwaleero Mukama abawa omukisa Mukama abasitule Mukama abakulaakulanye nange njaba waye nti kanyo tweyanzeke akaseera tuletondera kyobudde bugenze naye abagenda selekta mpolampola Mukama yeebazibwe Nnyamuganda. Twebaza Mukama ebigambo tulina bingi naye tetujja bimalayo byonna. Tunaye babuulira mu kkanisa ne ku TV nga tuzzeeyo naye kakati katubabuulire essaawa eno twagala kubuulira abagole nti amaka gatandikidde Omukama Katonda maka ganyuma gafaananira ddala maka aga Yusufu ne Maliyamu. Yusufu yali agala kwekuba etteke ate agala okuwasa mukyala oyo era agenda okuwasa mukyala mulala ndowooza yamulabako ekisobo nti alina olubuto naye ekya Katonda ne bakitandika n'entandiko efaanana entya oba kitandisira bwavu oba kitandisira ki kyekiraba omukisa. Kubanga amaka agatandika ne Katonda gazaala Yesu era kwe kukkiririza kwange tabana wange Paul ne Silivia muzaale Yesu mu maka. Yesu azaale ssente zizaalibwa Yesu zinyuma naye zizaalibwa Sitaani okamba nazo. Nolwekyo bwetandika amaka ga Yusufu ne Maliyamu nga Katonda yagatandise ne gazaala Yesu, Yesu n'azaala ssente, Yesu n'azaala abaana bazaaliddwa Yesu banyuma, abaana bazaaliddwa Sitaani bafuuka by'obwengule. Nolwekyo twebaza nnyo Mukama Katonda olwekyo nti amaka gano gatandikidde aga Yusufu ne Maliyamu agenda kuzaala Yesu era amaka ago gajja kusinga omusingi ogw'okwagala. Okwagala si kuno okwaffe okwa romansi okuswiti naye okwagala okwa Katonda nga bwe twagalira mu byonoono byaffe. Kati nno amaka ago gasibe ku musingi ogw'okwagala unconditional love, kubanga okwagala okwa Katonda mulimu okugumiikiriza, mulimu ekisa, mulimu okusaasira. Nolwekyo bwabanga waliwo omutawana gwonna mu maka mukwano kyange batamani ne muwala wange mugumiikirize, mwagalane unconditionally, okwagala kubikkako era amaka ago gajja kunywera. Era naawe nkukubiriza ze mu kifo kino nti fubanga bw'osobola otandika amaka gatandikiddwa Mukama Katonda. Tofaayo oba omuntu afaanana atya, oba gwoli wa myaka 25 omusajja wa 87 kasitama nga Yesu yagatandise ganyuma, toddawo ne weekuba tteke. Mukama Katonda abempeera omukisa. Ab'ekiraano mu 7 bagira babeerayo beteeketeeke naye abagole baffe ab'olunaku lwa leero tusanyuse nnyo okubalaba. Munyumye nnyo nnyo nnyo. Bannaffe mwenna abagenyi baffe ab'olunaku lwa leero tusanyuse nnyo okubalaba. Mwebale kujja
tuli basanyufu nnyo bwe tutunulako nga yoyo kale mwebale nnyo mwebalire ddala okwerekereza byonna ne mujja. Twebaza mwenna abakoze obulungi ennyo ku mukolo guno, sijja kumenya ani naani naye mwenna tubeebaliza ddala nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebaza Katonda olunaku lwaleero kubanga lukulu nnyo mu bulamu bwaffe. Bannaye si byangu omwana omulenzi okuleetera omuwala, tebiba byangu, naye tuli basanyufu nnyo 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 olunaku lulungi. Nga njogera ku Tom Jumba gwe mmanyi obulungi. Tom Jumba yazaalibwa nakuba olw'okuzaalibwa terwali lwangu kubanga olwate mukulu we Michael yabonaabona ennyo nago ng'anoonya emmotoka entwala mu ddwaliro saa 8 ogw'ekiro 7. Tebyali byangu naye ne tumufuna n'aba mwagalwa nnyo 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 ng'azaalibwa. Omwoyo gw'olaba n'obukimu obwo bwaliko yayonkera ddala. Okumanya yayonka amabeere ga mirundi 2. Si kyangu omwana okuyonka amabeere ag'emirundi 2, naye yayonka ga mirundi 2. Yali mwami mukaabi nnyo naye ng'alina mukulu we yali wa myaka obanga 6 wamusita bwatyo awo bwatyo, naye nga tayagala akaabe. Ng'era olutandika okukaaba ng'adduka mangu nnyo ng'amukwata ng'amutwala ng'amukweka gy'amukweka ng'atandika omu amabeere. Omukyala oyo ye mukyala Saara Luboyera ayimiddeko mu mulabe. Banne yayonsa nnyo Tom Jumba. Mukyala oyo ali luddawo oba ayimiryeko tumulabe. Mukyala Luboyera ayimiryeko bannange mutugambire. Alemedde wansi naye waali ajja kuyimirira. Omukyala oyo yakola omulimu munene nnyo ogw'okuyonsa Tom Jumba. Nga tanala kuyonsa baana be nga tamanyi kyaliyonsa n'okuyonsa, yatandikira ku Jumba. Kale teka sayizi ako okwolaba nti yayonka ga mirundi 2. Bamwagala nnyo bonna baganda be. Baakulira awaka abalenzi 5 nga balina gurupu bwabwe Solomon Balaba, naye ng'abatendeka bulungi nnyo, nga balina emizannyo gyabwe mirungi nnyo, nga buli motoka eyita ku kkubo eyo yange eyo yange eyo yange eyo yange. Kogamba nti yange nga Solo takkiriza tojja kyagala. Ne bakulira mirembe emiyitirivu emmere batubeesawo. Ate kati bwe tulaba ku kino kye batuleetedde, bannaye twebaza Katonda tulina bakamwana abalungi. Mukama atuwadde abawala bakamwana, si bakamwana baana baliwo ye bayimiryeko tubalabe. Bakamwana baffe mwenna muyimiryeko tubalabe. Bali ludda baveeyo.
Magyaliwa Silivia nawe jambo Magi tukulinze wano Magyaliwa Chana Joseph Netaniwo Se acabó el Wambroki. Abana banatusanga simanyi babafunyeeko abairu Katonda bamaama baffe kati be bamaama baffe bano bamaama tusanyuse nnyo Canada mwegireyo mutuule nakiragenda maaso twebaza Katonda Tom Jumba mwana mulungi talina empisa ekisinga byonna alina okwagala mulungi nnyo talina gw'atayagala alina nnyo okwagala muwulize mukakamu kizibu omusanga ng'aliize kiba kizibu nnyo era neebaza Katonda olw'abazadde bonna abali wano nammwe abali eno olw'okukuza obulungi Jjumba mwebale nnyo mwebale ddala neebaza Katonda olw'abakwano ba Jjumba mwebale nnyo mwebale ddala neebaza Katonda olw'abakulu ba Jjumba Moses Kasirye Michael Mugerwa Stella Mugerwa Flavia Sekaruka tebaliwo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mukuzizza Jjumba bulungi banga ebisinga alabiddeku mmwe bakulu be mwebale nnyo mwebalire ddala bamaama ba Tom Jjumba mwebale nnyo okumulera basenga ba anko beebaza nnyo olw'ekyo Mukama abawe nnyo omukisa Honorable Robert Bahati bw'oli mu famire naye twebaza nnyo omukisa gw'otuwadde okubeera naffe twebaza Katonda olw'embaga y'abaana bano eyasooka wadde saagiriiko yali mbaga ya mu COVID ne bagattibwa embaga yaliko abantu nga 5 naye saagiriiko naye nga kinnuma nnyo kubanga saagiriiko saaliwo mu COVID era embaga bwe yaggwa bamaze okubagattira mu ofiisi bagaya abantu nga 5 ne bavuga emmotoka yaabwe ettipa ne bagenda bambi bwe batyo naye nga byalimu ebityo nga bumanyi ebiseera bya COVID tebanyumirwa naye twebaze nnyo Katonda olw'obugumiikiriza Mukama bwe yawa omukyalo ono Silivia Jjumba agumiikiriza ekiseera kino kyonna ng'asaba Katonda kirambe ndibeerako awo linyambala kadaali olunaku lutuuse lwe luno Mukama akikoledde bannange omukyala ng'oyo tafunika era twebaza nnyo nnyini amaka ga Reverend Dr. Ssemmango
okutuwa omwana ng'oyo si byangu. Olunaku lwe ndasooka okukyalako mu maka gaabwe ng'amumpa ne babeeraawo nga tunyumya n'aganza abaana abange ngakuliza mu kusaba nti era oli bwalwawo okusaba olw'essandu n'agaa nti akyayambala mutwalanga bw'ali nti oyo oluusi mutwalira mu night dress ng'agamba Silivia ne muga okumutwala nti mukyaki kasita abwawo nga nze ngenda kusimbula mutwalira mu night dress ye nenga nti kale omusingi ogw'okusaba gwe yabateekamu gwe yabakulizaamu gukoze kinene nnyo 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 ebyobulamu bwa mwana oyo n'okumutuusa ku kkola bino byaliko olunaku lwaleero. Silivia tasangika. Silivia muntu mulamu nnyo, mugumiikiriza nnyo, wampisa nnyo, mwesigwa nnyo, alina obulungi bwe bungi nnyo, alina okwagala, ate mukozi. Okusinga byonna atya Katonda. Ye mukyala gwe wenyumirizaamu nti atya Katonda ataweereza Mukama. Bonna bakamwana bange baweereza Mukama, bonna balungi. Kale nze neebaza Katonda olw'ekyo okumpa abantu ng'abo. Naye n'abaana bange tebafunika, nammwe weesuneko abaabafuna kubanga n'ekiri eyo kirungi nnyo. Mukama yeebazibwe. Silivia tukwaniriza nnyo, tukwaniriza nnyo era tukwagala nnyo. Mukama akikubalire abongere omukisa mu maka gammwe. Twebaza Maama Jeni, weebale nnyo, weebalire ddala. Tubasaamunya ekitiibwa bazadde bannaffe baffe, tulina ensonga mu lumongo bakoze omulimu munene nnyo 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 okuyamba tebutaweka. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tulina jjajja w'abaana ne bwali amukozi ogwobwa jjajja ne jjajja omulala amanyeeta naye yasigadde simanyi lwaki naye ajja kufuna akaseera akake. Bannange mwebale kujja, tubaagala nnyo, temujjanga okwo. Mukama abonyo olw'omusumba tumunogebwa olw'ekyamagiro Katonda kyabalaze. Ate nebuuliza nnyo Katonda olwa Dr. Ssemano. Nali saamanyi nti Tom Katonda ekyamagiro kye yali amukoledde kyali kiva mu famire, era mbadde beembiranye nga simanyi kikyabaawo kubanga Katonda bwe yakola Tom ebyekisa yaleeta mukyala we. Neneewuunya needde omukazi omulungi ennyo newankubadde nga Tom yali mulungi. Nsaba twebalizeeko Katonda Tom nga tumukubira engalo. Embaga bwe yabaawo esooka maama gy'alogeddeko, newankubadde yali mu COVID neekuuma kubanga neebuuza nti oba obukadde buzze, kubanga nabuuza Tom lwaki yatulyako embaga naye nga n'ebigambo tasobola kubifuula. Kati nenkiriza nga njagala nnyo okutegeera kiki ekyabaawo, kiki kye nakola Tom okutambulira ku lunaku lw'ambaga okusobola okubaawo. Naye njagala okusinga ennyo Katonda akoze Tom ebyekisa, kubanga ekintu kyenneeraliikiriranga namanya nti omukazi mulungi nnyo. Tom bwamutwalira mu kyama ng'embaga ebaddeko abantu 5 bakyayinza okumuddamu omukuba embaga endala. Naye twebaze Katonda abadde omulungi ow'ekisa. Katonda taganyiza Tom okuswazibwa. Mumukubireko engalo.
njagala nnyo okusiima Katonda Tom batugambye nti tufe abaddako bayinza otujja omuzindaalo twagala okugamba nti Katonda akoze bulungi tubagaliza obufumu obulungi ennyo Mukama essanyu lyammwe lyeyongerenga ekitiibwa kya Katonda kyeyongera okulabisibwa tubagaliza okuwangula okw'ekitalo era kyetusaba nti Katonda tagenda kubaleka kubawabirabo birungi kubanga Bayibuli egamba nti buli kirabo ekirungi ekituukiridde kiva eri Katonda ow'ebyaka so tetwagala kibuusa maaso tonna omukyalo Katonda abakoze bulungi kati ate tulinda abaana tetutalabangako kubanga ku bulungi bwammwe temuyina bwe mugenda kiwogera mmanyidde ddala butali kubuusabuusa nti ate agenda kubongera ebirabo ebirungi obadde babawa nti nange nasaza amagezi nemanya nti amagaga be bali kubabeera nenga nti nze siina kirabo kyengenda kubaleetera nze tunabawa bbaasa mwe munaamanya ebirungi ebingi munaagula emiguwa gyente kubanga kati wano kibuga Kampala tewakyali bwe balundira ate Mukama abatuweere nnyo omukisa tubagala nnyo nga funa yakansana biroko senta Mukama tuwodeza ekitiibwa asobenyeerewa tweyaziza engalo ez'amaanyi nnyo tweyaziza banafe abagako mujje bange Mukama yebazibwe twagala okwebaza Mukama olw'omukolo gw'abagole bano ababiri mikwano gyaffe omwami Jjumba n'omukyala kati yafuuse mukyala n'omwami tukikubiri mu ngalo nga twebaza Mukama njagala okwebaza Mukama kubanga omukolo gwa leero nga Musumba bwe yagambye tuyingidde wano ne tubanga abayingidde ewalala ate kwegamba mukoze omulimu ogw'amaanyi mutuweeseza ekitiibwa era ekitiibwa kimuddire oyo Katonda nyakugira ku bba 3 zokka ebba esooka ey'obuntu bulamu mu maka ge mugenzeemu oba ge mwayingiramu gatandika na buntu bulamu obeera n'obuntu bulamu olwo abantu ne bajja ne beegatta ku bulamu obwo obuntu bulamu ne buleeta abantu ate abantu ne babaleetera ebintu so mu bufumo bwammwe mukulembezenga nnyo obuntu bulamu Jjumba n'omukyala ate nga Katonda y'ensonda ey'ejjinja ku nnyumba yammwe mwesigenga nnyo Katonda nze nnyina omukyala omulungi wano owedda nkanula amaaso naye nga ndaba ekitangala kye kimyansiza mu maaso omukyala Masengo oyo ankuumi n'olwaleero tumukumireko mu ngalo omukyala Masengo oyo n'okuolaba akoze omulimu omulungi mu bulamu bwange era twebaza emyaka gye tumaze mu bufumbo kubanga omukyala oyo ampuliriza nze nenyongera ne mwagala buli wewondera ku mulimu ozirukayomizire kati ebyo nabadde Mauritius nadduse emisinde lwamukyala Masengo gumwondera kati nayingiddewo dda twebaza Mukama omukyala Jjumba oyongere ogonde abaami ffenna twagala nnyo abakyala batugondera ate mu nsi muno teri muntu atayagala kwagalibwa newankubadde nga muli bibyo binafu naye abasajja twagala tulinga babebi twagala nnyo okutwagala yongera oyagala omusajja oyo omugondere naye agenda kukwagala Mukama yebazibwe nnyo twebaza Katonda lw'omuwala waffe Sylvia nze Pastor Maika Kimera mukyala wange emyaka 17 nga tukyala mwana muno twebaza Mukama twafuna omukisa okusumba ate omwana w'omusumba Sylvia
aweereddwa omukisa kyatandika ng'abakazi abalala naye ye atandika alina kapito alabire kufe. So tumwagaliza obufumbo obulungi ate twagala tusaba na bonna abakoze kino ekisobola okulaba nga omukono gwabwe gwera successful mukama ab'omukisa. Kanisa Kampala Evangelical Free Church tukusiibudde yena mirembe. tweyaziza obudde obukute bulungi. Haleluya. Mukama yebazibwe nnyo. Victoria Kintu neerenyanira. Njagala okwebaza nnyo Katonda ku lunaku olwaleero ne ku lw'abagole baffe abafuuse ensonga, muto wange Thomas ne mulamu wange Sylvia. Tukwaniriza nnyo, tukwagala nnyo, naye njagala ogamba abagole ekintu kimu kyokka nti amaka gakolebwa mutima ogutuukiridde. Ogwo senga Katonda n'abampeera ekisa ne mukuuma omutima gwammwe, kubanga bwe gutuukirira bwe gugenda okuleetera omwoyo omutukuvu okutuula mu mmwe. Omwoyo omutukuvu n'amala atuula, byonna agenda bayamba, agenda bawa amagezi, agenda bawa amaanyi okuwangula entalo, agenda babikulira enkwe z'omulabe Sitaani, mubeere bawanguzi n'okukyawo. Ate olutalo lusinga mu byonna lwesaagala mwerabire lwe lutalo olw'okuyingira eggulu. Olwo mululwane paka nga tuluwangudde. Bwe munaakuuma omutima ogutuukiridde, njagala obbakakasa amaka gagenda kuyimirira paka Yesu olwalidde. Mukama abampeere n'emikisa. Tweyaziza nnyo yasoma mu Luganda amannya ga Peter Musumba Muyongo Joseph Muwanguzi ne mukyala wange Josephine Muyongo Nasali. Mukama twebaza Katonda olwa muto wange. Mumanyiimu ekyama kimu bw'ayogera ekigambo akyogera atandika mpola naye alemerako paka wakigusa. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Kyangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Kyangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi.
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big Pivels bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya I got